tubaniriza ku fake shots nabagamba bano bwere ebyakabi naddala ebibeera mu sports omuzannyo gw'omupiira okusingira ddala nga tulina omuntu asinga okutegeera obulungi wano mu Uganda muze mulaba alwaniridde nnyo eddembe ly'omupiira naddala abasambi b'omupiira gye muli eyo mwenyumiriza musanyukira. Mike, tukwaniriza ku programu yaffe olwaleero. Kale sebo nange nsanisa okuba nga ndi naye muganda wange fake. Kakati Mike tetujja kulwawo nnyo coach bamwongedde contract wa Uganda Cranes ate ng'oli awo coach oyina omuyinako profile si nnungi si mbi ekintu kino kigenda okutumbula ku mupiira gwaffe. Weebale nnyo obuuza ekibuuzo kya coach ekyo. Nalabye nga coach Puti bamuwadde contract. Omanyi mu mupiira bwe ba contract y'omusambi eweddeko zinaliko agent owa FIFA era nayina license y'obwa agent. Manye ng'egye bakikolamu creating pressure abantu balowooze nti omuntu ono alina akatale. Njala obuli Abannayuganda nti ebimwadde muwulira nti Cameroon eyagala coach Paul Puti mbiwuliddeko nange yabadde bakira bati abayimbi propaganda ng'ovudde ku propaganda balina engeri gye bakiyitamu abayimbi nti bakola ekintu okusika eba stunt eyabadde stunt ebeera stunt so that musobola okukkiriza nti omuntu ono gwe tulina mulungi era yagenda otutwala mu maaso but ngenda sooka mbatunuze mu nsonga ya Elias Lukwago bwe yali ng'alwanirira omwala gwa Nakivubo hamu okutaguzimbako. Byombi byali birungi hamu kyakola kirungi because kigireeta beauty mu kibuga kigenda kwogera ku revenue abantu bagenda kwongera okuyingira amaduuka bagenda kwongera okulesasula essente ekibuga kigenda kunyirira. Lukwago kyeyali ayogerako nakyo kituufu because hamu abatatadde trenches zino ziyingiza mazzi mugundi mu mwala ekibuga kigenda kukola ki kufulaadinga byonna olaba nti birina advantage ne disadvantage. Kati ku nsonga ya coach Put ngenda bagamba olunaku olwaleero mujja keera ku makya mulabe kye nali mbagamba nti coach Put wano mu kusamba omupiira alina advantage era contract ye eweddeko agezezaako okulaga nti performance ya Uganda Cranes ebadde nnungi and we appreciate that tumusima olw'ekyo. Naye njagala okubabuulira buli kintu kyonna kibako side ennungi ne side embi. We appreciate the good coach Puti byakoze naye ate nabagamba coach Puti yali introducing the format eyo eri Engineer Moses Magone Federation abantu omwalimu double header n'ebirala format nga bwe yali new format temwakitegeera naye ku source kumbeerako era yensonga era najja nembi bagamba abantu ne banvuma ne bagamba nti ba coach waffe mujje mu bintu byammwe it is okay nze nzikiriza mu nvume abasobola okunvuma naye njagala okubabuulira nti time is going to come mujja kumanya kiki mbadde nga mbagamba ku mutendesi we tulina wa Uganda Cranes. Kati ate njagala okubuulira luli abadde ayinza okwagala okufuna waasigala ne kagina emyaka gye bamwongedde ebiri ekitundu ogusooka mujja gulaba naye mujja kulaba the worst mugenda tukesera mulabe the worst kwekyo kye tumanya ku kye tuyite kya match fixing wali mu Uganda era bamukola mu federation bamukola mu Uganda Cranes bamukola naye njagala babuulira the worst is yet to come. Uganda Cranes mu match fixing mweri it is 100% mwalira bamuzanyira ddala. So ku view eraga ati no FUFA kyakoze okwongera coach contract antikati wano wensabira FUFA nti babanga baleeta coach agenda okujja coaching timu yaffe oba y'abaana bato oba y'abantu bakulu bakole kye bayita background check up omuntu asooke bamunoonyerezeeko onfuna lwaki ffe baleeta abantu abagenda okuyamba timu y'eggwanga lwaki batuleetera abantu fake abayina records embi fine atwadde results ezisooka mu contract esooka naye kayinza okwakabadde katego ngayinza okwagala contract ekola ki contract eddako contract FUFA ina byeyisaawo anti kati kino kinagamba Bannayuganda nti Engineer Moses Magogo ye nga ye mukulembeze wa bigendererwa
mukulembeze wabigendererwa naddala ku nsonga y'okubanga yayingiza atya ssente ng'omuntu. Kakati okubanga coach Puti bamuwadde contract ye amanya nti omusajja wange ono tusobola okuzanya emizannyo ABCD ne tubanga tufuna ki tufuna ssente, which is okay kubanga yafuna era nga bwabadde ajja akikola mu kapiira nti ye nga yeefaako ng'omuntu, ye nga yeefaako okulaba engeri gy'ayinza okufunamu. naye neerabira nti ate omupiira guba gwonooneka, neerabira nti omupiira gwaffe guyingiramu nnyo mu bakifikisingi. So kati boy bakifunamu. Of course era kino kiyamba njawulo okubabuulira eggwanga lya Uganda tulina ebizibu bannange njawulo okubabuulira biyitirivu nnyo ng'ovudde ku batendesi kuliko ebisiyaga mulimu eddoggo mulimu ebintu by'otunuulira nga newebuuza nti b'obukulembeze bw'omupiira bwo butunula ludda wa bino ebintu byogeddwa ebbanga lyonna but change is never seen. Awe nyini tukyali ku nsonga y'omutendesi ennaku ezo twakulabako ne Mike Mutebi kocho yali mulungi nnyo ate ne KCCA ensonga ze zituuse wakati. Coach Mike Mutebi yali yalwalamu naye nga mwalayo ku vidiyo ezimu ezabadde saturatinga twamufunira abasawo ne muganda wange GB Kalule. Coach Mike Mutebi essaawa zino ali ku recovery era mu nnaku 6 basawo bamwe ennaku 6 okubeera nga zemu okubeera 100% fit. Waliwo interviews ezamukoleddwako ng'olaba nti is now okay. He responds atraininga bulungi omubiri, twagala kulaba nga tutereeza omubiri gwe naye mu myezi 2 Coach Mike Mutebi agenda kuba ali ready okuddamu okubeera nga serving omupiira gw'eggwanga era essaawa zino wenjogerera kati alina ku training wenjogerera kati. So in 2 months we shall welcome him back okubeera nga tujja munoonyeza kilabu baagala bonna coach okubeera nga asobola batendeka. You can hire him kubanga agenda kubanga ali okay and we believe nti is one of the best coaches. Yes, actually wotulya mu likodi z'omupiira gwa Uganda essaawa zino ddala mu ligi yaffe so far so good. Abadde akoze bulungi ddala ku kilabu ya KCC yagitwala mu Champions League emirundi 2 atutte ebikopo ya wano Uganda Cup atutte ligi. So wakulaga nti is a coach ate si mukadde nnyo nti akaddiye takyasobola coachinga. So tukyamwetaaga omupiira gumu actually omupiira gwe gwetaaga Mike Mutebi teyeetaaga mupiira niyo omupiira gumwetaaga. Awe nyini olina ensonga gy'okoonyeeko mu bizumbe biri mu mupiira gwa Uganda okonye ku nsonga y'ebisiyaga. Mike ebisiyaga kitundu ku mupiira gwaffe gwano mu Uganda kikukosa nnyo. Ensonga eyo fake ngenda giva ku ntobo. Kade tuyina ensonga y'ebisiyaga kanjive ku ntobo. Nze ngenda kwogera ku experience yange nga mutyaba. Oli victim? Ndi victim. Era abantu bano abali b'ebisiyaga nyina amanya gengendo okukoonako nyina amanya gengendo okulekayo. Okay. Bwe nali ntandika nga ndi mu senior ku Standard High School Zana nali mwana muto kati engeri nali nsamba akapiira maybe nasanyusanga abantu abamu. Waliwo omukwano gwange waliwo omusajja yeyagala okwefula mukwano gwange jjukira nakula siina bazadde kati nga njagala nnyo abantu abakulu. Omukulu oyo yali nanyinwa Oxford ekawempe ngajja nalina birthday ng'etuuse nankubira essimu nangamba mutabani wange jangu ngenda kugulira essuuti enkya ku birthday yo ngenda kwayo ne ssente okole birthday bikiwe bityo nga mpita ngenda ekawempe ntuuka ku Oxford omukulu nga ngamba nti alindako obudde lindako ojja genda enkya kumakya obudde bugenderedde biki. Omukulu oyo yali nnyo influential mu mupiira. Yali nnyo era ngenda kwogera erinnya likimanyi abantu bangi nnyo mugenda kwekanga erinnya we ndyogera. Omukulu nga ngamba nti ojja sula ewange ojja genda enkya kati nze omuntu ngenda lindabanga muntu wa kitiibwa musajja mukulu musajja alina ekitiibwa alina abaana awaka kati tuva ku ssomero tugenda ewaka nsangayo abavubuka aba basatu angamba gwe kataboneka kugenda sula ku kitanda kya jangu osule eno ewange osule nange webale nnyo kati nze nasuka mu buliri omukwano gwe ati omanyi kati webale nnyo kati nze nasuka ku buliri nebaka nasuyisuze mu kipule manyi ebiseera twalinga banaku nayambala kipule nebase ku buliri bwendi okwetanisa okuntwala naye ajja yebakaawo sawa zigendanga mu nnya ngenda owulira omukulu ali mu kunyiga anyiga akasolo okitegeera
bayi nsonyo okwogera olulimi olwo lwagamba ningi lwabo omukulu ali mu kunyiganyiga netyamu nengamba story ekigenda mu maaso wano nemugamba manyi seeka kansoke njija nirabidde esimu yange wali ku ssomero kansoke nziruke ngende njireete nenziruka nenyamba nengoye spiri nenzigula enyuma nenziruka nengenda neninya taxi nenzirya ku standard ku ssomero okitegeera naye ng'omukulu omumanyi ogambye seeka bamuyita Sheikh Jamilu Kakeeto omugenzi Sheikh Jamilu Kakeeto ntyabo omugenzi Sheikh Jamilu Kakeeto era njagala okukubuulira fiiki mutima gwe gwacha wa Sheikh Jamilu Kakeeto Mungu ansaasire naye amusaasire naye mutima gwe gwacha wa Sheikh Jamilu Kakeeto owulira nzirayo imagine ndi mwana wa senior 1 ndi mwana muto mu myaka ejo aga Katonda ali mu ggulu musajja nayagala Sheikh Jamilu Kakeeto biseera ebyo yali okubayira yali influential mu mupiira nagalama byonna mbimanyi era abamumanyi abali bamanyi era bali bamumanyi kibinnyo okwogera ku mugenzi ekibi naye kino kyeyali agenda okukola mutyaba owa senior 1 naguno gwakati kyannuma okitegeera nzireyo ku ssomero ate balina nsonyi naddamu nansanga mu Coca-Cola tugenze Masaka owulira nakweyogerezaako nakulaga nga watwali kikola ekyaliwo oyo omu Mungu namumponya kakati owookubiri ndi ku bunnamwaya tutraininga tutandika otraininga ajja bamulesenga manager wa tiimu ana ogenda mwogera erinnya abongenda boogera bamulesenga manager wa tiimu owulira atraininga naffe naye nga bwajja ku training ajjamu empale neyambula ina nasigala bwereere n'abalaga engeri gyeyakulamu nayimala nayambala emijozi musamba naye ng'omusajja musamba omupiira naye nga musamba bakwatirira musamba kati atandika okunkwana omusajja akwana nga bwokwana omanyi ngati gweoba tokisuubira jjukira abantu abamu oba tomanyi likodi zaabwe naye nga balaba bamanyi kakati ata twalinze Bayubu Kisaliita ba Sadamu Juma twali banji abali ku Bugundi ku Vipers ba Ismail Kazibwe ba Bibu Kavuma twali banji ba Waito kakati omukulu oyo bamuyita Chris Wado Chris Mubiru era ye ekirungi ebiye byavaayo esine bimuma nesine mumanya esine mumanya Chris naye nze nali bold enough lumutu watuli mu motoka ne mugamba ne bangambye kwa bino benjogera ne ajja biraba bangambye ne mugamba bangambye oli ebisiyaga nangamba ambira ludda wayo okitegeera siya bisiyaga nze gunali okitegeera nabuuza jajja walu gwe nali nkusabyeko nabuuza ne kantambi naye nali nkusabyeko onfuna jajja walu ono ofe nyini jajja walu yennyini jajja walu 3 bato yetwali ne ku Gundi ku bunnamwaya kakati omukulu oyo twamwerekerangako ng'agenda ebbombo manyi twalinga yala nga twaye ekyebiri tumwerekerako agenda ebbombo okubanja abapangisa ebitiwe bityo n'okugjayo emmere kati ng'atwa mu motoka ne tuvugamu nyina mukwano gwange gutavuganga naye emmotoka nga naye bwe nvugamu naye nga muwaamu okitegeera kati nze bwe ŋŋaana nze ne bangoba ku mutto nze bangoba ku mutto nze ŋŋaanye nze ndi mukodo nze omukodo bangobye ku muki ku mutto ogw'omaaso kuli swada ajagula Range Rover kati oli omukulu omulala ye nga Range Rover yabeera nayo yagivuga yagitambuliramu nze nagaana era Range Rover saagirinnyamu wadde n'olunaku n'oluki n'olumu oli ye n'avuga era ng'abeera nayo ne bamugulira n'ebyomu nnyumba era bali babiri bemmanyi benyinako 100% record ngabo bali bagala kusiyaga nti nedda abo ngo bavuddeko abansiyaga ne bemmanyi kuli sodo byakoze sanze nze bentekerayo mukono bwenti bali aba babiri omukulu yavuga nga Range Rover ya kwasagala mwogera linnya musajja wange nnyo baba bayisamu eggaani buli musajja gwo tasobola kwogera linnya nga musajja wonnyo muleketo mwogera bali babiri n'omulala asigenda mwogera baleketo mwogera omulala naye bamugulira bintu bya mu nnyumba owulira bamugulira bintu bya mu nnyumba kakati abo bo kubanga twamusangangayo wakulisi ng'ava nakunaba ava mu kisenge yeesibye katawero alinga mukazi
ate era mulimu bemmanyi abalala polisi bwe yali yawaswa mulimu ne bakooki kati kangubuli ebino ebintu bane bisiya kamba kuba wana Uganda bingi mu Uganda wano mulimu ne bakooki era betumanyi kati ng'ovudde kwabo bakooki be basiyaga ate mulimu ne bakooki abali mu mupiira gw'abaana abato nga nabo basiyazi era kyovola baŋŋamba fufa nti bino muyinza obanga nyina Moses Mago simanyi bino badde obimanyi naye nze nyina kyenjogera ebiseera ebisinga nti bwe twogera bino ebintu mupikingamu musobola opikingamu ekiyinza oyamba omuki omupiira kiyinza oyamba omupiira bye ebyentalo ne musoka miteeka bwe tuba tuli mu kyakutereeza mupiira entalo tusobola ozizza ebbali ensoka tutereeza nze njogera nga bwe njogera bwe nti mbasa mugende mukole background check ku bantu be mu appointinga ku ttiimu z'abaana abato ez'omupiira abakooki be mu appointinga ku ttiimu z'eggwanga bali magogo oyinamu ate ekirungi wali omutabani wo ali mu national team naye mbasaba y'abato ojja genda okwekanga magogo ng'omwana bamuyisizaamu eggaali ogenda olaba talekerawo kunaabiriza bupafyumu tebukyamuggwako kana kikabeera yakuba bupafyumu kubanga babakozesa ne baboonoona wansi okitegera ne baboonoona nga bavaayo omwoyo abantu abo nga beetaaga okubeera nze mbamanyi era nabeeranga nga byebakola bena nze kati okubeera n'omusiyazi nga bamusiyaga mmanyirawo nti webamusiyaga kuba mbadde nabo nga babakozesa ate nga twangala nabo n'omupiira nga tusamba nabo amu ne balwala nako obulwadde nga balwadde ebyaddala nga beetaaga kukola basajja yes okitegera so mbasaba kino mbasaba busabi bannange mukole background check eri abantu bemuwa emirimu gya national team because tujja genda okwekanga ate nobeeze njala okubula ebisiyaga bispreadinze ku speed jota nze nyira bangi nnyo bemmanyi bo nga basiyazi 100% naye nga bali mupiira ng'ate bali mupiira balina abaana baffe abato balina mu baana baffe abato kwegamba bino bitiisa omuzadde nga nze naawe n'atulaba okubeera nga asobola okwesiga okuleeta omwana mupiira kubanga bana enjawulo babulira nze mukyala wange abadde nga bino tubadde nga tubyogerako nga tuli naye era n'atiisa nnyo omwana naga naye banaye omwana wange nedda omwana wange bannanga kati kikulaga kinti ekifaananyi kye tuligenda mu maaso tujja tukiseera nga abantu b'omupiira basinga banaye basiyazi waliwo ne kooki ali mupiira gw'abaana waliwo ensonga ya David Obuwa awo tubadde tujjaawo nyininyini waliwo ensonga ya David Obuwa tugenderewo ddala straight kooki omu omusiyazi bali David Obuwa oyo yali ayagala nnyo okulaba nti omupiira guno gudda nnyo mu bannamupiira era yali ayagala kutendekako ku ttiimu y'eggwanga ebyo nabennanga obitadde ebbali yali ayagala naye lumu agende ewa enjeru okusoma ne bamuganira ku geeti okuyingira obutasoma reason being David Obuwa yalinga atandise okwadvocatinga abantu b'omupiira okubeera